kyamukisa mubi mu family tulinamu ekisi mutabani waffe basibona asooka yali Amerika eyo n'alwala kansa bagenda okulaba Embeera etabuka netumulekoolinga n'akomawo so ebiseera bino byonna tulagulinga abadde ali mu Uganda Cancer Institute ekizibu nnyo omulaba kubanga tebaagalayo bantu batyawo oyinza okufuna infection ayinza okufuna n'amaaso tebagamba n'ebino ebirwadde ebirala so at the moment engeri bamulongoosa baagala abeere nga ali yekka n'omujjanjabi okwesimira entaana eyo abantu baleme okubonaabona lwaki okyagala mu mbeera eno tekubeera nga kutiisatiisa abantu ba famire si kutiisatiisa lwakwebaza Katonda kuba Katonda emyaka gyampadde nti ekyokufa sikyakitwalanga ekikulu ennyo so mu kusiima Katonda eri gyontwala sityayo tewali nsonga lwaki sikola ntaana yange ne bajja bagikobeerawo nina okugenda kwagala butayagala naye olunaku lwokugitandika sinnalufuna era tiro not take long bwe kiba kitutte ebbanga lingi nnyo ekiribira esiganali kale nja kuba wa mukisa nnyo okusobola okweteekerateekera ekinyumba yange sinze nansoose kikola nakijja ku mukulu Besweri Mulondo yali mukwano gwange yantwala nanamuze entaana ye ne tubikola ne ku silaabu gyeyateekako ne tugirengera ne tugiggalawo era olwafa. Yes, ku Megatron kuli tugamba nti nobeera ngu subscribinga, likinga, atoberenga o sharinga. Moze the Megatron is my name. Twandise ne taata wa Jose Chameleone akiri nti yasimye entaana ye. Kano kasembezeeyo kasembeze kasikika abantu tebandaba kaddewa wano weekati banvaayo bulungi abantu bandaba abantu babenga kakutule yeeri kakutule eno kakutule togira nnyo bwenti kale awo nnyini so twandise ne taata wa Dr. Jose Chameleone agamba nti yesimile agenda kubeera nti yesimile entaana ye. Remember omuntu abadde atera okukozesa ekintu kino abadde tamale mirundi nga yagamba nti entaana ye gye yesimile edda bajja muzimba nga ayimiridde nga bagamba mbu nze oba bano abaana be abalanye omanyi bino ebyokulanya mbu taata wange oba jjajjange ye gundi eyeebase kati ye abazzukulu be bajja gamba nti jjajjange etamale mirundi ayimiridde era entaana ye yagikola nga gamba nti balina omuziika ng'ayimiridde ne bamugaana n'okubeera nti bamuziika ku kijja kyabwe n'abanga agula ettaka ye gye banaamuziika olw'okuba nti ye bino byakola baganda be tebabikkiririzaamu oba ab'ekika tebabikkiririzaamu ebyokubeera nti okwata n'osima entaana nga tonnafa oshaya kyeŋŋamba sigwalina okubeera nti weesimira entaana ate oyinza gamba nti bagenda kuziika ng'oyimiridde mbu nze tamale mirundi nze jjajjange ye tamale mirundi ayimiridde so ye bw'atyo we yakisalawo n'agamba nti wayagala akibeere. So this time round tuli ku taata Dr. Jose Chameleone ayina mutamani we nga wayogedde bamuyita Amfre yali abeera mu US awo back then bave ne babanga bagamba nti ali ku ndirinya abamu ne bamubika ne bagamba mbu omukulu ayeka yafa naye nga gyali era nava n'abanga akola statement ku mukutu gwe gyenjawulo most especially akolerwa Facebook oba ne Twitter n'agamba nti ndi mulamu abambika muli kubyamu just that ayina olubuto lumuluma aluma buli kaseera nti ayina kansa oba weebyenda obuzibu obwo ebuva n'abanga sometimes atabuka buli kaseera n'abanga ali ku kitanda bw'avaayo n'akomawo era waliwo ekifaananyi ekyafulumizibwa nga ali bubi nga bamutaddeko oba byoxygen bamutaddeko ebyuma awo ebiraga nti embeera ye mbi nnyo n'ava n'agamba nti ekifaananyi ekyo kyali kyadda si kya nnaku zino bakwata ekifaananyi kyedda ne baba nga bakikuba yes kakasa nti embeera ye yali mbi naye ekyo ekifaananyi kye baaleeta byali byadda nti at least yaliko somehow era information eyo gye twafunye okuva ewa taata we eyatulaze nti Amfre waali tebagala kubeera nti balaga abantu nti waali naye nga waali era gyali tebakkirizayo bantu oshaya kyeŋŋamba gyali tebakkirizayo bantu olwa security oba olw'ebyobulamu bwe nga bwannyonnyoddawo taata Amfre jjukira nti ye mukulu mu famire yaabwe ye mukulu oba y'omu ku bakulu wabano bakamiiri bato bapalaso bato bawizo bato
oshegera kyengamba bato naye nga Humphrey ye mukulu naye nga statement eno omukulu amayanja gyakoze eyanamiriza nnyo abantu b'enjawulo aga nti lwaki omukulu ayagala okwesimira entaana saawa eno afunye kisulo nti anaatera okubeera nti agendezera kumwa abasinga baatire bagamba naye tetulizinga omuntu ow'amaanyi mu ggwanga lino omanye waliwo abantu most especially ba blogger omuntu waafa omunene oyo baba ku bakiyita batya baba musanyu baba muki bakuba gudiikudde nti omukulu afudde omulaba ng'abika bannanga afudde so obunkenke bungi nnyo mu famire buli omu atya gaba naye taata lwaki akola statement eno lwaki akola statement ejjukira nti nga taata tanakola statement tubadde twesunze nnyo ekivulu kya Dr. Jose Chameleone kyeyataddeyo nga mbu okuyingira zigenda beera $100 okuyingira buli omu $100 atasobola $100 zesere nga meka keefi si mitwala 36 mitwala 36 38 cause $1 ndowooza mu yes ambadde nkyabagamba nti taata wa Kamiri simanyi ki kyamuyigidde okubeera nti asima entaana ye mu kaseera kano naye nga abantu abakulu omanyi buli omu abaako n'ekintu kyayagala mu bulamu naye ndowooza ye yakyegomba kuva ddanga agamba nti yagala kubeera nti yesimira ku ntaana ye agirabeko okyegera kyeŋŋamba so that's why avudde nabanga akyasanguza kubeera nti tatawaanya bantu mbw ate afudde ate sima ate kolaki ndowooza bajja muyisa mu bwangu bajja musitula busitula mutekulwa sikulwa nnyo ku nsi nga abamu we balaama omanyi wano mu Buganda abasajja abakulu abo myaka 8 myaka 6 myaka 7 myaka 5 balaama ebintu eby'enjawulo oshegera nga kato yalaama ati oba nti wakubeera ku kato yalaama waliwo n'abasiraamu jjukira nti bwe bafa babaziikirawo naye nga abantu ab'enjawulo balaama nagamba nti tebagenda kubeera nti banziikirawo ngenda kumalako ennaku 4 ngenda kumalawo ennaku 6 nabanga alaama kyagala kibeere nga bakikola nga afudde okiseera kyeŋŋamba aye nno otabikola omuzimu omuzimu gwinago gwali gukubye ku mbooko nti tabikoze waliwo emizimu wegikuba embooko nevuga nevugira ddala eya sirias naye nga bwatyo tata Jose nina nno ekintu kyesinga okwagala ku famire eno ebeera wamu dadi ne mami bali wamu bwe bati Buganda na Mengo bali wamu bwe bati era taata waabeera ne maama waabeera remember batera okubeera nti bakola birthday parties ez'enjawulo n'obalaba nga birthday ya taata maama ali wali ku nniya birthday ya maama taata ali wali ku nniya n'olaba nga famire erimu enkolagana tewali bakiyita kweyawulayawulamu era n'abaana bali wamu era olaba nti Kamiri amanyi Kamiri ayagala nnyo Wizo era n'emmotoka right now ka Wizo gy'avuga eri enjeru Kamiri yagimuwa olaba nti Palaso bw'aba ali ne Kamiri kintu kimu bwe kiti olaba nti Humphrey ne baganda baaba bala babeera nnyo obumu yes sometimes wabaawo entalo n'enjawukana entonotono naye tebatera kubeera nti bazireeta nnyo eno gye tuli that's why mpa mwami Mayanja credit abaana be abamubeererawo nnyo ate abaana abakumi ne baba nga bali wamu ne maama nno that's why olaba nti Palaso each and every year ndowooza akubira maama w'akayimba waliwo akayimba ko weebale maama byonna maama manyi waliwo abayogera ebigambo nti maama Kamiri oba maama wa Mayanja family ayagala nnyo omwana gwe bayita Palaso era mbw agira n'amutuuza ne ku mubiri n'akola atya mu baana bonna Palaso tagambwako era ne Palaso ayagala nnyo maama we waliwo nakana akayimba ke yafulumizza it was this year mama nsonyiwa nakulekawo it goes like that nga anyumya ekyamusibya ng'ali oba mu America ejjukira nti bamusiba ebiseera bye yali akyeyita Lizard ne bamusiba abasinga ne bagamba mbu yalwana abasinga ne bagamba nti yakola ki naye mu kayimba kano yatubulidde lugendo biki bye yayitamu ng'ali mu ggwanga erya mu America abasinga bagamba nti efujjo n'emputtu bye byasibya Palaso naye nga mu kayimba kano yatunyonyola n'atubulira nti mpapula yali anoonya mpapula jjukira nti aleka mu America yaliyo mu bumenyi bw'amateeko manye ensi ezo si nnyangu teri nga Uganda kuba Uganda kati ogende Kabalagala wano Abasumaali bali Kabalagala batayaaya bayinaayina Abasumaali bali Kabalagala ba refugee Kabalagala bayina amaduuka kati bavuga ne booda
balina ne disike ezaawe ogenda okuyingira bali muli balina n'amakyaki tukutuku bazeefuza balina n'abasabira ku kkubo omusumaali ali ku kkubo asaba omulitri ali ku bali aweeka balagala osegera ekirali bweri wa ggwanga ogenda oyina empapula nti bino ngenzo maye abamu batera agendera ku visit visa n'agenda nti agenda kumalayo ennaku nga 8 oba weeks nga 2 akomewo naye nga bw'otuukayo abamu ne baagala kubeera nti bakola baki balemerayo ekireeta obuzibu amawanga gali ndowooza amawanga ago gali organized nti system ze bakreatingawo gwe keitho kunoonya obunoonya ng'olemedde mu nsi yabwe kyangu nnyo ate bakunoonya ne bakomyawo babanga tokomawo mu ggwanga lyabwe oli mu ggwanga lyabwe mu bubenyi bw'amateeka yashegera oyagala batuusaako butujju balina baprogramminga nti abantu baffe services zetulina obbawa tulina abantu 3,000 services zetulina z'abantu 3,000 kati gwe ogenda oyinaayina oleega olubuto oleega obugulu olemerayo bwe bakwata bwe bati oli ku services z'abantu ennyonyi ekutikka tumanya ekutisa essaawa mmeka oba tokyategeera oyinza n'okwepamira so Paraso yatunyonyola olugendo lwe yayitamu ng'ali awo mu ggwanga lya mu America nti ebigambo tebyali birungi era n'abanga yeetondera maama we n'esogenda nti yamwetondera yali yali nsikini bino ebyagwawo nti abaana baabakuba abaana bakola ki naye abantu tebamuwuliza remember bambi Paraso teruta ndowooza lwe yali awangudde mu bino ebintu by'okubeera nti mulwanira mu mawulire anzijukira waliwo n'essaga eyaliwo we baamukubira mu ggwanga lya South Africa n'avaayo n'abanga yeekweka njeeno n'alaga kalaiti abantu ne bagamba nti Paraso ono ali mu badi nti era tebavaayo kubeera nti bamuwa matu baga yabadde akimayo ki bino bye yabadde yeekweka alimba Paraso kyamunyiza nnyo okubeera nti ye buli waabanga alina ekimutuuseko abantu tebamuwa heya tebamuwa matu ate n'ekyalien skin ekyamutuukako abantu basaidinga na alien skin era ekivulu kye ekyabaayo abaafika eno bye bagenda wa Paraso naye nga Paraso tebamuwa mukisa kubeera nti akola ki yeewuzaako mu mbeere so mu famire eno Paraso asinga kubeera nti ayagala mami we mbw ate Kamiiri gundi daddi ayagala nnyo Kamiiri era omulaba n'enjogerayo daddi afaanana ayogeramu nga Kamiiri eddoboozi eriri hard so bwatyo tubadde olunaku olwaleero mbazi kubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media amawulire mangi nno nalabyeko awo bisambi bitiisa ono mukyala agire azanya emizanyo ate omunene nnyo alinga emmotoka eyo aga yeepikira Bajjo naye Bajjo simanyi oba yabifunye naye nga mpita ku mukutu gwa Megaton muga nti Bajjo abakazi bakutawaanya namulabawo ne Doreen tamusobola Doreen awo amusobola abakazi abo obalaba sente omunaku yatakwana naye oba oyina sente ofuna kyoyagala omunaku gwe atasobola mukazi kuba omukazi ojja muyiira sente kati oba n'omwana sente omusanga awo ali ku mujanjaalo enkoko bw'ali yakukuba eno eya 3 n'omukyusizaamu omuga waayi leero katulye ku nkoko eri upgraded togenda kubanga olya nkoko za bulijjo zino oshegera n'obanga okyusakyusaamu si bintu byakubeerabeera awo mbu olya nkoko yakukubo bajja asobola ekiwala ekyo ate nakyo kimwagala kuba kati Bajjo sente alinamu mwe nga mutambula bubi mutambule ng'abaana abawala balabe bateeke mu kamera balabe kalina embali mugenda wamu mugenda wa babagobye wano naye beeyisaayisa bayomba okimanyi nti bayomba ne balwana naye kati kalungi lwakwa figa ye katawaanya aba ababiri abeefuga bakola abawala balimbalimba bamanya abawala omuwala alaga mbu ayagala nnyo munne kumbe tamwagala so bisambi bitiisa namulabye awo yeepikira Bajjaga naye babiyinza zaala mwana ki bisambi bitiisa bamukaka muva ku Bajjo mwaga zaala mwana ki omuddugavu n'ow'amatama mugera zaala kintu ki please in full figures voice mukiveeko naye nga mbeebaza okubeera nti mutambula naffe ku mutuku guno gwa Megaton Media tugamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga tukomawo ne stories endala nnyingi nnyo temuvaawo tukomawo